Eke babuwe wotabadde esebo omukyala agola ku screen owa NRM lukulwe ali mu kugaba nsimbi kinoomu muntu ku muntu ndowooza keetaano naye ate ku side eno aba NUP emboko zo zibavugira ku migongo ani akuba kyokka nga ne parliament terina kyekolawo ekola gwa kwogera bogezi era nga akabinja akakuba kajjaati ate amagye ne poliisi kebeegaana kyokka ate mu mbeera y'emu waliwo ne Kayibanda okukaaba amaziga nga muganda we mbu yabuzibwawo kyokka ate nga y'omu kubazze basuutasuuta n'okuwaana NRM era mbu naye mulwanyi yalwana mu nsiko era mbu naye mulwanyi eke ndowooza obuze kubatuuliriza n'emboozi endala mu maaso nga bwe zigenda okujja tulyoke tuzitemeteme ate abantu ba Uganda bamanye ekigenda mu maaso abatuwuliriza njagala kubalamusaako mu bbanga libadde ddene nnyo nga mbuze abasinga bakitegera nti nafiirwa mukadde wange maama wange era abambeererawo mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo njagala okwebaza omukulu DP online news UG n'abalala bangi mwenna bambeererawo mu mbeera ey'akazigizigi wabula sijja kubeera nga nandaga nnyo ku nsonga eyo mwebale nnyo mwebale ddala nja kubanga bwebaza kati mu mbeera eno nga bw'oyogedde amawulire ago ngalabeko manyi mbadde nga siri ku internet nga nagyesonyiira ddala okubeera mu maziga ga mukadde wange ogavaamu kubanga n'ekyamutta mukadde wange era ebimu ku nzijanjaba embi eri mu ggwanga Uganda kakati nno nga bw'okimanyi nti okutulugunya kugenda mu maaso mu bannayuganda nga bw'oyogedde bajjaati bano abavubuka bano nga si bamagye naye abavubuka nange bansobedde okusinziira ku mawulire ge nawuliddeko nti abantu bano bamugeta abawedde emirimu era omusajja ono tudamulira tumulaba emifunda nnyingi nnyo ng'ali mu gete eno wansi nga bulijjo twebuuza omusajja ono omukwano okwagala n'okubeera mu bavubuka aba geto kikyabalayo ennyo ekyo ekitafuluma nakugamba nti mu byobufuzi naddala mu Africa omulaba asookera ddala okubeera mu opposition era abeera wa opposition yennyini okutali kubuuza muntu mulala yenna wabula ate abo basimbibwayo busimbibwa nga boolaba mu kalulu ka 226 nti twafuna ensolima mpitirivu nnyo omwali bampuuga babeedi bwanika batwa kagabo bajimerwanga n'abalala bangi nnyo naye ng'ekyamazima abantu bano busindikibwa mu NUP okwefuula bannaffe naye nga tebaali bannaffe okusinziirako ebigenda mu maaso bye boogera n'ebikolwa byabwe essaawa zino zennyini era bigambo osobola okubeera nga obiraba naawe kakati eky'abaana bano abajjaati abafuntula emiggo bannayuganda akatambi ndowooza tusooke tukazannye oba sooka obulire bannayuganda ekituufu ddala okusinziira ku bigambo bino nga bw'obirabyeko ne bwe wabiwulidde omwana ono ebigambo byagera nga tebikwatagana nti ate sikyusanga ku ngoye nze ndi ku bunkenke sikyasula wange ate nga tulaba agamba nti takyusanga ku ngoye ku pana ez'enjawulo abeera mu ngoye endala omuvubuka ono ekisookera ddala ng'oggyeko nti wajjaati si wajjaati atambula ne alien skin era alien skin ba NRM era be bagiwagira nze nga nze essaawa zino bw'onkwata n'onteeka ku social media noga nti eke mulaba ayambadde ebyambalo by'abafutu soja mpulira bulungi kubanga nkyenyumirizamu bye bakola si bibi kati bwe kibanga omusajja ono wa NRM era ng'ayagaliza NRM ne ba alien skin bananga ebikolwa byabwe bye bakola nti bituufu okumuwaayiza obuwayiza nti wajjaati bwe kibanga si kibi lwaki awulira bubi ekyo olina okusooka okukimanya kitegeeza nti abantu bano ebintu ebibi babiraba era babimanyi naye babikola olw'okuba baagala okunyigiza bannayuganda ne ssente ezibaweebwa so bw'obanga ddala abajjaati bakola kirungi owagira regime nga bwe yatugambye nti yawagira regime era wa alien skin era avuga bodaboda lwaki bamuteekako kino ekintu ate agamba nti kibi avaayo n'akuba enduulu n'asambagala so mu mbeera n'ebigambo byayogera omusajja ono bwemutuliye engatto z'ayambadde lwakuba situziina wano engatto zaalimu namulabeko ku interview emu ng'ali ne bizonto ng'engatto gyalimu y'amagye yennyini ewedde emirimu kyokka agamba si wajjaati ng'ate agamba si wajjaati engatto yennyini ewedde emirimu era bw'otunuulira ekifaananyi kiri kye baamukwata nga taddeko bigalubindi ng'ayambadde ne topping nga tunudde emabega n'ekifaananyi kino nga tataddeeko ye muntu omu yennyini awedde emirimu era bw'otunuulira mu mboozi ze ng'ayogera n'oziwuliriza bulungi nnyo atomeregana emirundi mingi okusinziira ku byayakola ki byayogera so siyinza mulumiriza nnyo nti wajjaati naye okusinziira ku byayogera ate byo bisonga nti yandiba wajjaati
okusinziira ku bigambo bye atumaloba ebigambo bino ate tuvaayo tulyoke twolekere eke waliwo nno n'emboozi y'omusajja amanyikiddwa nga Zambali Blasio Mukasa okumufuumula ku NBS ate mu mbeera y'emu n'eri mu Western Uganda eke embooko zinyookera ddala era mb'okkwatibwa mbu ng'oli munyankole ng'oli wa position mb'oyinza n'okuttibwa obuttibwa ku Zambali Blasio Mukasa ngenda kubula ebyama bibadde tomanyi atuve mu katambi kano kale Bwana Hakim byatandise bitya okuyita owajja ati ebintu bino okusookera gye ndinze byatandika ng'ebintu by'okusaagirira bitya olunaku lumu okwosaako jjo bwe byatandika zaali ssaawa 4:30 ez'okumakya nenfuna amasimu aga wano mu Uganda mu seconds dakiika ntini nnyo okusooka oli wa boda boda bwe kiri ovugirawa nvugira mu Kampala muno ewamwe oli ova Luweero nva Luweero eyo kitundu ki ekitundu nva mu Kikyusa tobeerangako wa security okay tugende maaso kaakati saawa zaali 4:30 nentandika ofuna amasimu ag'okumu okumu ku Lwokubiri bwe nfuna amasimu nebuuza amasimu agankubira gano gonna gaaki ngenda okulaba nga nfuna n'ennamba eziva ebweru ennamba ezo eziva ebweru nensooka ŋŋaano zikwata nga tobimanyi nga simanyi kiki ngenda okutula ku WhatsApp yange nga waliwo ekifaananyi kibataddeyo ekifaananyi ngenda okisomako nga bantaddeko amannya era ne bategeeza abantu nti ndi muvuzi wa boda boda era nkolagana n'ekitongole kya Jati era nti nkolera mukulu afande Christopher Damulira ne bateekako ennamba y'essimu era obubaka bataddeko ennamba y'essimu eyo namba yange baagijjawo nange kye neebuuza kaakati ne bateekako obubaka nti omwami oyo mumukubireko era ne bankubira abantu ne basooka bakubira essimu abantu bankubira essimu okutuuka olunaku olwaleero ndi mu ssimu nga 35 zikyavuga abakubira bagamba ki abantu bano abankubira bantegeeza nti ekintu kyenkola si kirungi bakugamba kyokola na Uganda bakugamba tya nti ekintu kyenkola si kirungi ekyokutulugunya bannayuganda n'okubakuba n'okubatta abankubira era ne bantegeeza nti information yonna enkwatako owuliriza information yonna enkwatako bagirina era ngenda kisasulira abantu bano abankubira amasimu ekinnuma nti bankubira amasimu gakunteerako ssente nti yoba ennamba yange registered ku mobile money oyagala ssente obubaka obuntiisatiisa era wendi wano ndi mukuti okuva lwenafunye ebintu bino sinnabatereera ewaka nti okuddayo ntambulira mu kutya olw'abantu abantiisatiisa okuntuusaako obulabe otambula otya kati yesebo mbuuza otambula otya ntambula ntya ntambula yange mbaako engeri gye ntambula ng'omuntu naye ntambulira mu kwekweka essaawa eno kuva ebintu bino lwe byatandise mbeeko kyembuuza ekirala baatugambye nti oli mu ttiimu ya Alien Skin bibadde bitambula mu kutambi obwo eke babwe omusajja Hakimu akugambye nti atambulira mu kutya akulimba bulimbi tali mu kutya alimba ki ekikulu ekiriwo mu bintu bino njagala nkubuulire nti bw'okolera siteeti era owulidde bakugambye nti omusajja ono ali mu ttiimu ya Alien Skin abavubuka ba Alien Skin twabalabako ng'omwaka guggwa nga bakuba abantu n'okubasamba ensambage mu lubiri era n'avaayo n'agamba Emengo nti olaba bakuba nkuuka naye ate abannuupu kati ekyokubiri nti siteeti osobola okugikozesa ekyamazima yo yennyini nekwexposinga nekwayo nga saddaaka ekyo njagala okitegeere nti mbano bonna abajja nga bakuba abantu basobola okugamba tujja kusaddaakayo gundi era weebuuze abantu bano bonna bambala obukokolo olusinga babise feesi lwaki oyo ye teyabikka feesi yonna ekyo nakyo okyebuuza era lwaki bamukkiriza cooperation nga feesi tebuliddeeyo ng'omuntu asobola omulaba n'amutegeera ekyokubiri nti siteeti esobola okukikozesa nti mu bantu bano tubeeko gwe tuexposinga ne bw'oba ofudde ne bw'oba ofudde obanga saddaaka ey'abali abangi kati abantu ekyokubiri diversion baziteeke ebirenga diversion obwanga bwonna babuteeke ku ggwe ng'eri bali bagenda mu maaso kakati gwofuuka esaddaaka nga bw'olaba nti bajja ku kibinja kya NUP ne bakwatako abantu be bakutteko ne bakola nga saddaaka mu bumenyi bw'amateeka
so nga ate abalala babaleseewo ne president bamukoze eki tebamukuteeka ate nga ye komanda oba foot soldier kati noono basobola okumuteekayo ne bamuwa omulimu naye bo bennyini ne bamu exposinga mu bantu kuba kati ne bwovaayo ne weegaana nga abantu bakulabye nga bakumanyi oba omala biseera oba yiwansaana okumazi so omuvubuka ono kyalina okukola kiri kimu aba yanyonyola ensi nti ekyamazima babanga yeye lwaki yayingira mu bintu bino ani yamuteekayo era kyekyamuwaliriza era alayire nti mbivuddemu naye era nze ekebwe mba ndaba emboozi y'ono omulenzi ng'ogigoberedde bulungi nga bwetagatta n'ebigattibwagattibwa dotsi nga bwe zitambula ate n'okusinziira ddamulira engeri gy'abeera mu ghetto toyinza kumala gavaayo gakakasansi n'ogamba nti kyekyamazima takozesa baana ba ghetto anti kikyekugambye kubeera nga bajja ati ate ng'olaba UPDF ebeegaana ne poliisi n'ebeegaana nga kiraga nti waliwo omuwaatu awo wakati w'okubeera nga bano tebabawandiisa mu UPDF nga tebabawandiisa mu poliisi nga bali awo kabinja bubinja njagala nkubuulira ebigambo bino tewaliwo kabinja bubinja konna kayinza kubeerawo wano mu Uganda nga gavumenti tekamanyiiko anti era ne mu palamenti kyebeebuuza tekisoboka era tekiribeererawo ddala abaka palamenti babuuza lwaki abasirikale abalina emmundu oba lwaki akabinja akalina emmundu akalina embooko kakuba abantu ng'amagye ne poliisi bagamba ife tetukamanyi batabakwata bakamanyi bulungi nnyo era be babasindika era abamu ku abo beeyisabise batyo tolowooza nti bano abaana baggeto nga bwe tugambye babeera bokka babeerako bakomanda nga basirikale ebyaddala obanga bapoliisi ebyaddala abasobola okumanya operations bwe zikola ki bwe zitambula era nabo bennyininyini abapoliisi babeerawo yes ne poliisi ebeerawo eri so jo waliwo omukyala gwe nalabye nga mupoliisi ng'alina amayinja eyataasizza owajja ati ng'abantu baagala omugajambula kitegeeza nti abantu bano poliisi n'amagye babamanyi bulungi nnyo gwe ne boonoovaayo n'ozinira ku mpiso n'onyonyolo kyo nti tetubamanyi tekisoboka nga wano basuspectinga bususpectinzi muntu nti alina ekisosonkole ky'essasi emmundu ne zivaayo naye omuntu ng'alina emmundu ng'atambula nazo mu lwatu ng'ali ne poliisi ate oŋŋambe nti omumanyi tekisoboka so bino byakubuzaabuza abantu n'okuddiisa abantu n'okwagala okumalako abantu eddembe lyabwe okubeera nga balinyirira eddembe lya bannayuganda nga tumaliriza akatambi kano akajja ati badde njala tugendeko okko mu kalulu k'ekawempe embooko enyooka ate ng'ono wa NRM atambula kyere ng'agaba ne ku nsimbi ekyo kituufu nnyo kati okugaba ssente mu kalulu kuno si kubba kalulu kubeera kugulirira balonzi emisana tteke naye nga bwe tumanyi nti mu Uganda ebyo tegakyali mawulire bazze babikola okuva emyaka n'emyaka ng'okutandika edda bitandikira ku General Museveni yennyini y'omu ku bantu abagulirira abalonzi mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda nze naliko emawogolero ku kalulu akamu ng'abantu babawa sukali babasimbisa layini ne babawa sabbuuni ne babawa ssente enkalu nga babagamba mulonde mwami Museveni kyekibawoseza ebintu bino so kitegeeza nti kati owa NRM okuvayo n'agaba ebintu emisana tteke ekyo si kipya akirabidde ku ki ku mukama we yennyininyini kyekintu kyazze nga akola so bino byonna bimenya amateeka naye nga bw'omanyi nti ate abandikwasizza amateeka ate be bagamenya katutunula butunuzi n'okulaba nga abantu tulina okubeera nga tubanyonyola ekituufu nti abantu balwane nnyo abantu ng'abo bababoolere ddala kubanga be basinza okuzza Uganda emabega be basinza okutusibako omusajja n'okubeera nga basibawo bino ebikolwa ebyokkuba abantu okutulugunya abantu ddala otaddewo akalulu omuntu ali nominated akkiriziddwa kyokka ate omukubye emiggo ne kennyininyini candidate n'okumuyuza engoye abantu abesimbye abasoba mu 7 n'olondayo omuntu omu main opposition n'obeera nga bw'otulugunya n'abawagizi be kitegeeza nti wano okutulugunya kulinnyira ddembe ly'abuntu mu ggwanga Uganda tunakubeera nga tugenda wala nnyo badde njala tusooke tumala okugjawo emboozi y'omusajja ono Kayibanda kansooke mbawo akatambi kano ka butikitiki bwe tukavaamu ate tulyoke tudde mu maziga wano ng'awaana ate wano ng'akaaba ate tutandikire awo NRM ky'ekibiina ekitwala abantu mu ggulu. A few moments later. Banangana bananga mwena balamusiza bali ya mukama wa Yesu. Amanya nze Sylvia Godfrey. RA 67557. Ino bulumi kubwa muganda wange Charles Mfabala. Eyakwati gwange nakuzo mwezi 5. Ekiro sawa musango wali nakulabye. Jala kutegeza bitongole byonna bya security. Nti enkola eyo gye mukolamu emirimu eyo si nnungi. Omuntu mumukutte
ate mukwese bukwese kituganya omuntu akwatibwa bwabanye n'omusango gwakoze naye abantu bebamanya nti bamutadde wano naye kati tuli beeraliikirivu kyetumanya ani yamukwata oba batono bamukwata nebamutwala nebamutta oba baatya abamukwata kwe tubiira nga tuli mu kweraliikira bweraliikiriza banange ffe ngaaba NRA ekyatutwala mu nsiko okulwana si bye bino eke babuwe abantu nsiba mbagamba tewali atagenda kuloza ku bukambwe ku bukaawu bwale jimu eno ekituufu kiri nti oyo akyakaabya akajanja olimba kubizze nga bigenda mu maaso muganda we yabuze ssebo asina muganda we yamwesibako bwesibi ono omusajja mulundi ate oli musajja weeri eri saidizi eri ejjinja muvawala so kati ekikulu kya byonna kiri nti tiyandibadde ensonga kubanga ffena tuli bannayuganda kituufu nnyo naye ekikulu kya byonna kiri nti ekyokubeera nga muvawala yawambiddwa kyannaku nnyo kubanga ye ate wankyukakyuka talinga ono waliwo n'akatambi akafuluma ba NRM lwe bagambye nti tukooye okuwamba abantu abavubuka ba NRM lwe baavayo ne bakuma omuliro tukooye okuwamba abantu kubanga muno mulimu baganda baffe mulimu mikwano gyaffe mulimu abantu baffe kati bwe mubawamba ffe balaba obubi naffe NRM tujja kugivaamu waki tubeegatteko so bino byonna baalwawo kubanga ffe twalabira ddawala nti ebikolwa ebyokufulubala ku bannayuganda okubanyigiriza ebikolwa ebyekko n'okubeera nga balinyirira eddembe ly'abantu byatandika dda ate tebisosola so olwaliro kiri waffe ku NUP naye enkya bujja kukya nga n'owa NRM yennyini awedde emirimu akaaba amaziga gennyini tubulabye bangi nga bakaaba era naye lwakuba nti abantu bangi babeera n'amaaso nga tebalaba era nga balina amatu nga tebawulira naye olw'okuba nti abantu abamu baba n'omululunga mungi olw'okwagala okufuna ensimbi ez'amangu basawo ne basigala nga bali eri nga tebafaayo nti oba kinyigiriza omuntu kimunyigirize kasanze ndi sefu nga beerabidde nti ennaku z'omubbi zibeera ana zokka kitegeeza bava ku kukozesa omuntu ne bakozesa olubuto nga lwe lukulembera kati abasajja abo bakayibanda be basajja abasooka okubeera baserebulite mu Uganda naye ekikwewunyisa omusajja oba omutuuseeko n'omutuli obutunuzi bulungi nnyo buuti n'omubuuza nti sente ze wajja mu kitone ekyo ziriwa ayinza okugamba nti sina naye ng'ayimiridde okukusabiriza naye ng'ate mwana wattu tekibadde leeti kubeera nga y'omu ku bandyegasse ku his excellence okubeera nga balwanisa enkyukakyuka eno n'ebaawo n'afuna copyright onsonyiwamu n'afuna mu kitone kye ozo obudde bugenze nnyo kayibanda ono okufuna copyright n'afuna mu kitone kye obudde tebunaba kubeera nga bugenda era yali afulumizayo n'oluyimba lukye Maria Rosa so oluyimba olwakuba nnyo n'ebirala bingi mizannyo zikitisi nnyingi z'alina naye kati abantu nga bano benkugambye nti bo baba compromisinga era ne babaleetera okubalowoozesa nti be bamu ku basajja bali nga beerabidde nti bo ne be balikola batya tebalifaanana basajja bali tebali babannaabwe okuggyako babakozesa bukozesa okubeera nga batuukiza ebigendererwa ate ebyabali so kati bano balowooza tuli mu kintu ffe bannannyini NRM ffe bali mu bukulembeze naye ng'ekyamazima amatuufu bano tebalina kye bali era nabo balinga ffe ffenna tuli nsuwera ati olukayibanda omwadde magezi ki sirina magezi gayinza muwa kubanga musajja mukulu ebigenda mu maaso tuzze tubyogera enkya n'eggulu abiraba ebituuse ku muvawala abirabye so bw'anaasigala ng'ali bwato nga bw'ali alinde ku ye yennyini ku mubiri kwe nnyini kijja kumutuuka kubanga bangi tubalabye babiriga twabagambanga nga tebawulira kati famire zaabwe ziyaayaana zikaaba bamukuba masasi n'abalala bangi abantu aba NRM yamutwala mu ggulu NRM yamutwala mu ggulu so kati ebyo ebintu bw'otabiraba n'oyigirako kitegeeza nti bw'otabivumirire byo bennyini bijja kukolako ng'amateeka gaabyo bwe galagira bikwevumiririre abaana bo be baliyigira ku nsobi ezo ensonga za kayibanda nga tuzitadde ebbali nti alina kwebeereramu n'amanya nti waliwo akaseera ak'okubeera nga bannayuganda obeetaaga ne wabeerawo n'akaseera ak'okubeera nga ggwe wamalayo toli ku bannayuganda era nga n'ebizibu by'olirwedde okubeera nga obyemalira ng'ekyakati kubanga bonna bwendaba bagumusalira bamugamba gwe tovaayo yadde okubeera nga otugambako ekintu n'ekimu ekino kye nabagamba ku mukyala Winnie Byanyima bwe yavaayo n'alaajana ne famire ye n'atuuka ogireeta ne boogera n'oluganda ku mpaka nga olaba nga tebalusobola naye nga balina oddwogera ensi emanye nti omusajja Kano Besigye bannaye yeetaaga ki obwenkanya naye ate okuva lwe yava mu kkooti y'amagye ne bamuzza eno tetuddangamu nakubalaba kuvaayo nabo ne bateekawo embeera ate ku macete n'abantu abalala baasigalayo otegedde n'abantu abalala abasiba baasigalayo kitegeeza nti bo beefaako awo era bo beeraba nga bannayuganda balina obbabeererawo mu kaseera akatono ate bo
bamala okufuna kye bafuna ate badde wali basekerere bannayuganda nakugamba nti abantu bano bw'oba batunulidde bwoti n'obeetegeeza n'obanalizinga bulungi nnyo balinamu ekintu ekigamba nti ffe baana bali amawanga amalala agasigadde byandiba ebyana ekintu ekyo kinnuma nnyo nakati kikyannuma ate ng'era kyannuma kuva ku ssaawa esooka abakyala bano okuvaayo ne betwali tutamanyi oba oliawo ne bateekawo embeera ne balaga nti beetaaga bannayuganda era bali ku sayidi yaabwe naye okuva lwe baafuna kye baali beetaaga oba oliawo ekitono mu maanyi g'abannayuganda tebaddamu kulabika ne gye buli kati njagala ojjukire ebigambo byogera odokerwa aboogo bawa omukyala first wa mwami Museveni bwe yavaayo nanyonyola ensaga nti ffe tulina kubeera nga tuli balangira abasigadde bonna balina okuba nga bakopi obanga bakozi baffe nga ffe tutula mu ofiisi zaffe nga bo bebazeera nga ffe tukola emirimu egy'obwongo egya kompyuta nga bo bakola mirimu gy'amaanyi tulina okulwana okulaba ng'abantu bano bonna okugjako ffe k'abasayidi eno nga ffe tumaamidde buli kitongole buli kifo ekyebbeeyi nga ffe tulina ssente baye tulina okubafuula abaavu tulina okubafuula abasireevu tulina okubafuula abaddu so kati bw'owulira ebigambo ebyo nga biva mu muntu ng'oyo ali ku mmeeza esookerwako entebe omanya nti bwe twolekedde wazibu ddala gwe munnayuganda omulala alowooza nti nze omu ku bo olimba gwe munnayuganda omulala alowooza nti bwe naayambala yero bajja kulowooza nti nze omu ku bo era abantu walanga bo awo olimba bo abasekera mu kikonde bakozesa bukozesa olumala okukozesa bangi bebakozeseza ne bakasuka eri ng'ofuuse bikamulo nga bw'onookamula omubisi so katulina kwegendereza nakumanya kye twagala n'okwagala ensi yaffe nga tukolera ddala ebyo byennyini ebirina okujuna ensi yaffe nga si ffeffe nga ffe abaliwo wabula okutema empenda ez'abaana baffe n'abazzukulu emiti egirijja baabwe ndowooza emboozi ezambali tugigirewo ddala kimaze okubeera nga kikakasibwa bibadde bikyali mu ŋŋambo era nga ne zambaali tannafaayo okubeera nga akakasa ku ki ekyagenze mu maaso naye akasimu akamukubiddwa yamaze okubeera nga akakasa era ng'alaga ensi NBS omusajja andiba nga yajabulidde oba tuwasooke tubawo emboozi eno sooka obawo emboozi eyo nze zze okubuulira ebyama ku zambaali olina bingi nnyo kale ogamba otya sebo ndi bulungi sebo gamba sebo mpitibwa John Bosco Kisitwa omubaka sebo John Bosco Kisitwa sebo nzazze nnyo okuwuliza nange bwe nti onkola ne direct shot online show ne Moon TV sebo gigenda gitya omubaka katonda tugenda atuteerako ettofaali mu mpolampola kaakati nina ebintu byebanjaga okubuuzaamuko mu kusabako sebo first of all twakulabyeko ekawempe n'ebigambo bye bakoze abantu ne bagamba nti kati mwami Zambali alangiridde mu butongole ekitera ekituufu ekya kampeyini tekinnatuuka ekituufu njala okugamba tugenda kwesimba w'ennansana municipality abantu okibategeeze bakitegeere ekyo ekituufu ngenda kwesimbawo yesebo ng'omubaka w'ennansana municipality ekyokubiri ekituufu ky'obaomanya tingenda kugira ku kaadi y'enguup yesebo naye nga bw'omanya amateeka amatuufu ekampeyini tezinnatandika n'akamyufu tekannatandika amaanyi g'okozesa ng'owana omukulembeze wa NUP n'ekyokubiri ky'olina okumanya nti bw'enaatuuka ey'okwetabwamu kwansomera tutagenda mu kamyufu mu mwezi gw'omusanvu awo yesebo okatandika okulowooza okatandika okulowooza ebyokugenda mu kalulu kubanga bw'otunuulira road map ya electoral commission yesebo abaka ba parliament bagenda kwesimbawo mu nomination za September yesebo yesebo kakati ku programu yaffe tetwakulabyeko ejjo fege propaganda n'atambula nti bakususpendinze sebo simanyi oba oyinza okutereezaamu kaawe sebo ekyo kituufu wangi kituufu bakususpendinze ku mulimu katusinkane nansana mu kalulu ndowooza naye nayagadde nnyo ewasinkanya omubaka wakayima musoke n'omu omuzira nogaa gwe ngenda okwesimbako gwe ngenda okugyayo mu paalamenti obuvumu obwo ati naye yabadde anteza abantu be yesebo yakuta omuzira nga agutaddeko abantu be n'antega naga Zambali ajja yaniriza omubaka ng'amanyi munawe ngenda tambukanyaniza omubaka w'ennansana muneekuba omupiira sebo naye labira tinangende mugezi okumusinga nsanyusa okuwuliza mukama wange mugamba nti gwe ngenda okudda mu bigere kyangu oyogerekere gy'abantu
nina ebigambo ne bimubula namba ne byada ino okogera n'abigaba kakati sebo mbadde saakunoonyako wiiki ejjaga ewangambe tukolemu ka interview sebo ojakakola kakema naye suspendasi ya wiiki ng'emu bbiri bwe naye gwakonda kugira nti akola emirimu gyange naye nga gwe kyoba omanya enyimiridde wamu n'abanyigirizibwa era nkyayo ebigambo by'oyogera obiyimirirako tobyejjusa ejjusa era bulungi muganda agabaluva mukamiti akuume babuwe omusajja Zambali amaze okwera nga akakasa naye mbu tebamugobye bya ddala kumugobera ddala tebanaba kumugoba bamuwumuza mbuwumuza ku NBS okuddako emabega katono nnyo waliwo abantu bangi abaze nga beesimbawo nga bavudde ku NBS ne beesimbawo naddala ku kadi ezaffe eza NUP naye ekyamazima njagala okukakasa nti abantu abo bonna bavaayo ku NBS ne beesimbawo nga ba NUP tebakolera bantu era be bamu ku baalyamu olukwe mu bannayuganda okwali omukyalo ono ow'emitiyana Joyce Baagala okwali omusajja medoka Kazibe Bashiri naye yaliko ku NBS n'agenda ku Bukedde kati abantu bava ku NBS tubatunulya tubeetegeeza kubanga otunulya NBS yemu ku TV ezisinga okusindika message ekuba enkyukakyuka mulaba ku mpuuga enkya n'eggulo bano abantu be basooke wa mpuuga mulaba ono omulenzi yeesimbyewo ekawempe Alex Ruswa be basindika iki agundize so kitegeeza nti NBS tusobola okwesiga omuntu avaayo naye si 100 ku 100 okusinziira ku bye twakalabako abantu bavudde ku NBS omulya mamba abeera omu Zambali Bulasio Mukasa asobola okuvaayo ne yeesimbawo n'akiikirya bulungi abantu ku gurawundi kubanga abantu bangi tubalabye nga Honorable Derrick Nnyeko bonna bali ba NRM n'abalala bonna boolaba mu Uganda kati abantu abali mu byobufuzi abantu bakyuka bonna bali ba NRM abalala ne bagenda mu DP bwe batyo ne bajja mu NUP naye omuntu kisinzira ne ku mutima gwe gwennyini so tusobola okwesiga omusajja ono naye ng'ekyamazima amatuufu omusajja bamusindise busindisi okujja okubeera ng'akola ki ng'eyo municipality y'e Nansana NRM egyeddiza ng'ekozesa akakodya kujjukira nakugamba nti waliwo ensimbi ezaagabwa ng'ensimbi zino zaagabwa mu bantu ne babagamba mugende wansi ku gurawundi mwefuula ba NUP nga sente zino zaava eri mu bantu ate abali mu regime bennyini kati abantu ne babatusindikamu batandika okukola emirimu gya wansi ng'obudde bukyali nga batambula mu bantu nga bakola bulungi bwansi nga babawo ebyetaago kakati tugenda okutuuka mu kalulu ng'abantu bano bawansi babalowoozesa dda nti omuntu ono munnaffe so kumbe bamusindika dda ng'obudde bwabwe bukyaliwo ne bamuteekateeka ne bamusiga mu bantu so awo yakugamba ajja ku kadi ya NUP era naye mu bigambo bye agambye nja kujja ku kadi eya NUP of which amanyi tumanyi waagajja eggamba nti yajja kujja ku kadi ya NUP ate esuyinza gamba nti talina kwogera kubanga yalaba nga kusinzira ku byakoze NUP okumuwa kadi kubanga n'omubaka nnyini aliyo Wakayima ow'e Nansana akoze naye enkola ye naye erimu ekiboggwe bw'omwetegereza nnyo bwoti mu paliamenti talina walabikako bw'omwetegereza nnyo mu bintu ebigenda mu maaso mu Uganda okutulugunya okulinnya eddeme ly'obuntu avaayo naye avaayo katono nnyo ababaka be twebuuza mu lirida ku nsonga z'abantu balumbye ekitebe tetulaba ababaka bwe bavaayo y'omu ku babaka abeebuuzibwa bannayuganda tulaba ababaka bwe bavaayo y'omu ku bantu abeebuuzibwa bannayuganda beebuuza naye ddala omuntu ono waffe era bw'onoobuuza omubaka oyo Wakayima Musoke abantu batono nnyo abatali b'ennansana abamumanyi nkubuulira nga bw'olaba abantu baga nti omubaka gundi tumumanyi omubaka Lutamaguzi nga buli wamu bamumanyi naye nga tesi wa NUP nti ne ku TV abaako ku marediyo abaako mu nkika abeeramu NUP abeerayo buli wamu abeerawo akolaga nti akola emirimu gya nkyukakyuka nga bw'onoobuuza nti omubaka Nambooze nga buli wamu bakola ki naye Wakayima Musoke waliwo n'abantu nga ba NUP bwagezi ba NUP naye nga tebamumanyi nga babaka batawuliranga nako nti gye bali naye nga w'e Kampala ate nga wa NUP so okubeera nga Zambali Bulasio Mukasa agenda kujja kiri 50-50 asobola okujja n'atukolera oba obutatukolera kubanga abantu abo garanti yaabwe ntono nnyo naddala abantu abo abavudde ku NBS okusinziira ku nze sinagamba nti omusajja mubi sinagamba nti omusajja nsolima naye buli omu alina bwalaba ebintu bye ate n'omuntu abeerako n'endowooza ye ng'omuntu nti sometimes omusomi azaala omukafiiri alina omukafiiri oluusi n'azaala omusomi so tuyinza okugamba nti abavudde ku NBS babadde babi bonna naye ng'oluusi ono avuddeyo ajja kuba mulungi babwe ndowooza amawulire ga Zambali nga gawedde oba tugendeko mu Western Uganda eno
amawulire agaliyo siga ssanyu n'okutwaliza awamu okusinziira nti ebigenda mu maaso John Muhoozi yavuddeyo era ng'enkola ye bw'ogimanyi nti ye buli muntu avaayo naddala nga munyankole n'ayogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga amutwala nga muyeekera amutwala nga mutujju era akitwala nti olidde mu nsi ye olukwe kati bano abanyankole gavumenti ya NRM oba ab'omu Western yabateerawo biki ebibafuula ab'enjawulo bannayuganda abalala John Muhoozi nga bw'ayagala okubatwala era nga ekitu kyagala obbateekamu nti mwe mulina kuwagira NRM oba ekoze bubi oba ebuzizaawo bantu oba abasse bantu lwaki ye akirowooza bw'ati anti kakati ekisookera ddala nga bwe nakugamba nti eno generation eriwo si ze ziri enkadde ze baategeereranga ekyokubiri kati abantu ba intermarriage nze kizibu kyakusanga muntu munyankole pure oba muganda pure gye bali naye nga bantu bangi babanyankole bazadde mu baganda bazadde mu basoga bazadde muki kati okutabuligana mu bantu kungi so era ne bonoova n'olinya emmoroka n'ogenda mu bitundu by'e mu Western ojja kusangayo abagisu ojja kusangayo abaganda ojja kusangayo abakalamojja ojja kusangayo abantu b'eggulu nga babeerera ddala nga balina n'ebibanja nga batuuze beeyo so kati bw'ova noga nti buli muntu ava mu region eno oyina okuwagira NRM mu kifuba ddembe ekyo tekisoboka tekisobola kusoboka yadde dakiika n'emu kubanga kati abantu beetegerera abantu bayivu ebinyigiriza abantu bingi okusinziira ku mitendera abantu kwe bali ate nekyagulanye patriotism eno agitambuza nnyo ne patriotism etambudde nnyo mu ggwanga Uganda wonna nti abantu bazibusa amaaso nti ebikolebwa e Kampala ow'embalala abiraba ng'abyetegeredde nga talinze mubaka oba muntu wa politician kujja kubimugamba nti e Kampala bakoze nga talinze Radio Uganda kubimugamba nga talinze UBC kubimuteerako wabula nga yabitegedde mu butuufu bwabyo nga bwe bibadde nti e Kawempe waliyo abajjaati abalinyirira eddembe ly'Abannayuganda abakuba emiggo abakuba bannamawulire ne babajjamu amaaso nga bakuba waya za amasannyalaze n'abyerabira kennyini nga si bino ebireete ku TV bye ba editinze okategedde so kati abantu babeera n'obulumi ng'oli abeera mbalala naye nga alina abaana b'e Kampala ng'oli musajja munyankole naye ng'essomero lye amirimu yali atadde abaana e Kampala nga lyejja omuli abaana ne bafa n'atafuna bwenkanya n'atafuna compensation so kati kino kyonna okubeera nga abantu bagana kifuba ntowagira NRM wagira NRM mu kifuba nze mbadde nga mati enkola entuufu yakuteekawo bikolwa ebyo ebirabwako abantu banaga nti bannange kino bakitukoledde kiri bakitukoledde kino bakikola lwaki mbanva mu basajja bano nga byokoze byebibawagabye nnyini ne bibasikiriza okubeera nga bakuwagira so sigwe kujjayo miggo kujjayo mundu kwongera kuba kati butuwagira ekifuba gyonookoma okujjayo emmundu emiggo okuba kuba nankani tiya gasi jojjokoma okubeera nga obeeyawulako kubanga ebyo byobakola byobatuusako ku mubiri gwabwe byongera bukyayi byongera busungu byongera buvune so empisa entuufu oba enkola entuufu yandibaddewo kukola ebyo ebinaayamba abantu bagamba nti bannange omusajja atukoledde tetwagala kulaba muntu mulala yenna tembaako kye mutugamba okusinziira ku bigenda mu maaso gavumenti byetukoledde ngaffe ab'omu region eno oba region eri oba region eno waliwo omukwano gwange eke yaŋŋamba nti nze ne bwe bampa Uganda nengikulembera bukulembeza emyaka 15 nze mba sikyanoonya kalulu ne mugamba lwaki watokyanoonya kalulu naŋŋamba nti egyo emyaka 15 byenkoze byokka byebyeyogerera ne bampa akalulu kati omusajja emyaka 40 gy'amaze bw'abanga akyagomoka n'atambula mu zi PDM n'omusanga mu kalaalo k'embuzi n'omusanga ng'ali mu lusuku simanya ate matooke n'omugamba ebyo n'agamba ebyo byonna byakwesiba ku bantu byakwekwata ku bisubi nga talina kyalaga kyagamba nti lino ddwaliro lirino liwedde munnayuganda ogendayo n'ofuna saaviisi zonna nga bw'ozeetaaga bwekiri nti omukulembeze yennyini omulungi abantu bamuyayanira bokka nga tabagambye nti munjayanire ate omukulembeze omutuufu teyeesiba ku bantu abantu be bamwesibako wayisigala tuyamba ekisanja 2 kimu nga basinziira ku ebyo by'abaakoze n'ebyo okusinziira ku byabakoze babeerako ne bibamusuubiramu ebirala okusinziira ku ebyo bye baba balabako nti tulaba kinakikoze olaba akoze bino mu bbanga bwe riti bwe tumulekawo ebbanga bwe riti ajja kukola n'ebisinga ebyo oba okubita bimuzingamu emirundi n'emirundi so okwesiba ku bantu ne boona okola eddagala nakugambye mu ntandikwa nti buno bwe bumu ku bubonero oba simptomuzi eziraga gavumenti nti etandise okuva ku climax yaayo kati yatuuka ku climax tekyalina kiddako wabula ekkirira bukirizi okuyiika ogenda okubeera nga egenda kusaanawo busaanyi anti era ebeera ne downfall kati downfall ya Mwami Museveni
yo yatandika dda kubanga abantu bamwagala nnyo ne bamwagala nnyo n'akola ye byalowooza nti byamaanyi nnyo weewawo ng'ate abantu tebabirabawo kati bageraageranya ebbanga lyabafugidde n'okusinziira ku ebyo byakoze n'engeri gye beeyisaamu bba bali mu gavumenti abantu baga nti ekimala omusajja addeko ebbali tufune ku gavumenti endala tulabe ewaffe kibeera kitya ng'ekenya bwe kiri tulabe ewaffe kibeera kitya ng'ekongo bwe kiri ng'etanzania bwe kiri kibeera kitya ne mu ggwanga uganda katumala bwa obubaka buno kubanga abaana b'omwankole eno bali bubi nnyo babakwatako ate bwe babayisiza ddala bubi nnyo n'okusinga tulaba nti ab'omu sentro babayisa bubi naye ate bali mbu babatulugunya balimu n'ekiruyi owagira otya atali muki atali munnaffe soko katuwe kati akawa obubaka buno ate batubuvaamu kugambye nti bingi ebigenda mu maaso mu nsi ate bannayuganda balina okubeera nga bategeera. Ani yakugamba nti owa Western Uganda atawagira gavumenti yammwe olwo kibeera kimufudde traitor? Mulinayo amaduuka agaba Western Uganda gye bagula sukaali ku bbeeyi rayisi, gye bagula ebintu ku bbeeyi rayisi. Mwali mubawaddeko ku kkaadi eraga nti gavumenti eva mu kitundu kyabwe ebasasuliddeko ebitundu 3 ku buli 10 ku buli kye bagenda okunona mu dduuka. Mbadde ndowooza nti ebitulugunya abantu ba Kabila endala zonna bye bitulugunya abantu b'omu Western Uganda. N'ensi n'etuuka okubaboola nti mmwe mulina obuyinza, mmwe muli mu kintu, mmwe mutujoonyesa, naye ng'ate abantu abakkuse kabinja katono ka famire, eŋŋanda n'emikwano. Kankubuulire, abantu b'omu Western Uganda ate balina okubasenza oluti. Be musinze okukola obubi mu Uganda eno kubanga muba bakulidde eminoko. Muba wakulidde empalana bwe mulya. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Mujja widde bachwezi fe abeeri emboozi za fe abeeri nezituusa abantu ba Kabila endala okulaba nga bafutubbaliddwako Kabila yonna nnamba so nga abasajja battu bakyayambala ttangira, bakyasula mu buyumba obw'essubi, nabo abaana baabwe bakyagenda ku byeyo. Tebalina maduuka ga sukaali ku bbeeyi rayisi, tebalina maduuka gye bagula bintu ku bbeeyi rayisi. Kyokka mmwe mumala okulya nga mugenda mubasiga butto ku mimwa mbutulidde ne bano. Kitaawo ye traitor namba emu kubanga ne mubamuleeta teyali Kabila emu. Gwe bw'oba olowooza ti omuntu weeyo saidi za Western Uganda singa abalyamu olukwe abeera traitor. Kitaawo ye traitor namba emu kubanga amagye agaamuleeta oba abalwanyi abaamuleeta mu buyinza gaali mawanga magatte. Bino saagala bikunnyonnyola kubanga otudde mu ntebe gy'otamanyi byafaayo byayo. Ate nga ne kitaawo tayinza kukugamba kuba kimanyi entegeera yeeyina weekoma mu kutegeera. Naye nga kitaawo atudde mu ntebe gye bayita amawanga amagatte. Buli ggwanga lyamulwanira, buli omu yamusombera obuyambi bwe yali asobodde. Akyalo ojja kwesanga nga n'ab'omu Western Uganda contribution yaabwe mu kuleeta Museveni ntono nnyo bw'ogeraageranya ku Kabilas endala. First of almost Western Uganda ye yasooka okugoba Museveni, era ye yasooka okutugamba nti ono Munyarwanda si munnaffe. Noonyereza nnyo ensonga lwaki kitaawo yaleka obwakabaka obulane bwa Ndaala obugabe bwa Nkole n'agaba n'okubuzzaawo. Singa mwali mwagala nnyo ekitundu kyammwe, ekintu kye mwali sookeddeko kuzzaawo obugabe bwa Nkole, naye mwajjawo obugabe bwa Nkole ate mulaga nti mwagala nnyo abantu b'oku sayidi ey'omwankole era mwagala babafiire nga n'omuntu ava ku sayidi y'omwankole
bwajja n'akola statement yonna ng'eri against mmwe mumukuba nnyo n'okusinga omukuba owa Kabila endala era nga mumulanga okubalyamu olukwe musooke mutulage kaadi ze mwawa abantu b'omu Western Uganda musooke mutulage percent oba discount mu supermarket oba ku maduuka gye bafuna ab'omu Western Uganda nga Museveni yabasasulirako ebitundu 3 ku buli 100 ekinyiga kyekimunyiga ekinkaabya kyekimukaabya ekinkosa kyekimukosa kyokka ate ne kiba kya nnaku nnyo ensi neemuteekako nnyo olukongolo maama ate mmwe abali mu kintu maama ate mmwe abali mu kintu anti buli nkoko gye mulya amagumba mugenda mugasamumuliza mu Kabila y'abannaffe abo ffe tuli mu kintu kintu ki singa mwali mu kintu senge eyo ankole teyakayakana nga Dubai obusobozi temubulina singa teyakayakana nga Bulaaya naye mu kitundu mwe nkyasanga ennyumba ez'essubi mu kitundu mwe nkyasanga abambadde Rugabire mu kitundu mwe nkyasanga ab'envunza nga n'envunza ekyalisookeddwako kyakulema okulwanyisa ate essaawa y'emu muli ba traitor mutulya mwe baani mwe ba traitor mwe baani be babetrayings be baliddemu olukwe mwe baani oba ekigambo traitor kyotategeera bulungi oddeyo mu dictionary okisoma omanyi traitor yani omutuufu kitaawo bw'oba onoonya aba traitor tandikira ku kitaawo akyale bwe kiba ng'omuntu w'omu Western Uganda yenna wagira Kyagulanyi oba agamba nti mugende ayina kuttibwa nga traitor then abantu b'omu Western Uganda yonna ate balina okutta Museveni kubanga ye traitor akyasinze okulyanga ebyokulya najja n'abasiiga butto ku mimwa okubbanga enkoko z'abantu najja n'abasuulira ebigumba mbuulira kyanjawulo ki kitaawo ne gavumenti ye kye batadde mu Western Uganda ekireetera omwana w'omu Western okukuwagira no matter what waliwo abantu b'omu Western Uganda abajjegga bakakobogo bakakwenza nga kakwenza asobola okuwagira eyamukuba emiggo asobola okuwagira eyamuwaŋŋangusa n'atawagira mu Muganda kakati abo nabo kiti kirala tine mu binyeebwa by'osukudde temubula mpulungusa babasiru b'omu Western Uganda bw'oba okwata obujega otegedde gwe katamiira jjobyo ate lekeraawo okulowooza nti abantu b'omu Western Uganda oba abanyankole naddala specifically bali bankwembu banyankole banno toli munyankole ne kino ekyama nti kusabuukululira babwe ebifa mu Western ndowooza bannaffe tubasabire nnyo bakusabira kubanga bwe bataazuukuke kwongera kubeera nga bateekako kiyinja nze abaana bangi benda bava mu Western bennyongera okusiima n'okwebaza kubanga balaba ebintu nga bwe bitambula nga tebibalansinga oluusi nga nabo bennyininyini basomye naye ng'emirimu tebagifuna si lwakuba nti bava Mbalala si lwakuba nti bava Ntungamo si lwakuba nti bava naye nga tebalina kifo na kimu naye nga munnamawulire ne bamuwuttula emiggo webale nnyo nga bazadde babbeeyo kati gwe ate omugambe nti olina tuwagira ku mpaka tosobola muwagiza muntu kifa ku mpaka ate nga Uganda bwe yatuuka Kyagulanyi yamala dde ogikwata n'agikola ekitole bulungi nnyo tukyasobola kubeera nga oyawula nti ono Munyankole ono Munyalwanda ono Musoga bonna abali mu Uganda olaba n'Abanyarwanda kakati bavuddeyo nebanikoga nti tuli bannayuganda bawedde emirimu naye nga mu constitution ya Uganda ekyamazima tebalina babatongolezanga ggwanga mu Uganda muno tiririiwo naye ng'ate mwana wattu Abanyarwanda mulimu Abanyarwanda nze mikwano gyange ajja n'akugamba nti gamazima bajjajja baffe baaliwo wano nga ne General Museveni tanaakwera ng'akwata buyinza ekyokutulabisa nti nno General Museveni bw'anaava mu buyinza bagenda tugoba ekyo si kituufu kubanga baaliwo nga ne Museveni tannaye okitegeera ne ku mirembe giri egyedda tibamanyi ekikola ki baaliwo ekigenda mu maaso kati bino byonna buli bwe bateekawo embeera yonna kudaivatinga bantu kubajja ku mulamu ogwa unity kitegeeza balaba nga Kyagulanyi ayongedde eddala obbasa ensera negye babadde beesibye balaba nga atandise okwera nga afunayo emirandira beeyongera okutya kwekongera obukambwe buno nkugambye nti omuntu yenna ayagala okweremeza mu buyinza asooka kwawulayawulamu mu bantu Uganda Muslim Supreme Council tetukolagana nabo ekibuli abalokole ne mbeera muntu ono omulokole kyaki eno ewala noono naye nga bonna yabateekamu ensimbi okitegeera
ne bagamba nti kakati abaganda mbu tebagala Banyarwanda. Abanyarwanda mbu ate kakati tebagala Baganda. Mbu ate kakati Bwakabaka bwagala kusola mbateke mu Ssaabanyala simanye Ssaabamooli Obwakabaka obadde obwawamu. Nti ate Abasoga nti bagala kulonda kabaka nga balonda mulonde. So ogenda okulaba nti ebintu bingi bye bateekawo okubeera nga baba dividinga bulembera mu ntalo ezo zipite woozi ezo entale ez'obubwabwa bwezo mulemu okwegatta okulowooza kwekyo ekyanditutte ensi yammwe maaso n'okulowooza ennyo ku ki ekinaddako. So kyobola nga bino byonna bibeerawo ne babateekamu zijjaati nembeera nga mudisikasiga ku jjaati olwo omulamwa ne muguvaako ogw'okubeera nga mwenna muli wamu ne baba bagiwagira n'abatagiwagira abayimbi ne babayita bano ne babawa ssente bano ne bazibamma kati ne mbeeraawo nga mwenna muli divided. So bigenda maaso naye nga nsiima nnyo bangi Abanyankole Abakiga Abatoolo abalaba bigenda maaso ne bavaayo ne babivumirira era nakolera akatambi awo nga nkulaga abantu bavaayo side ze Masindi nga balinga mu 200 ne bagaa tusaze eddiiro ffe twegase ku NUP kituufu naye nga twalaba nti Balamu yali eyo era asibuka side ze ye Bunyoro kakati abantu bagaa nti ekimala okusinzira ku bigenda maaso obwavu obuli n'obukudde n'ejjembe omusajja tumukooye ne basala eddiiro ne bayingira NUP. Jone tulaba abesoloti abazeeyi abatindiza olugendo bagenda ku NUP. Ate nga speaker tugamba nti eriye Katonda waayo. Kakati nno ebyo kivola speaker avalaka ndi disappointed nnyo okulaba abantu nga bano nga abakutte ne baba paradinga ku NUP. Si kuba paradinga abo abantu mu myaka gye balina bamanyi butereevu nnyo kye bayitamu bamanyi bulungi nnyo kye baagala kati gwe ne bw'okuyita okuparadinga nga nawe kenyinyi otudde mu parliament toyina kyoyambye Uganda yadde n'akamu n'akatono ku bigenda maaso kati nga ku bino ebigenda maaso ekawempe tolina yadde kakwota oba 0 point something koyambye ku bigenda maaso bunaku olukya byeyongera bweyongezi nga mu parliament batudde butuuzi batunula butunuzi nga n'abantu ekooti bwe yasalawo nega nti bagiba mu kooti z'amagye bali teba mu kooti z'abuntu bwa bulijjo parliament ne sipiika waayo tebalina kye baali bakoze ku nsonga eyo abantu bakyali bakyavundirayo bakwata kubo genda mu State House ate kulaba butwe bazaawo abantu abo. So kyannaku nnyo nti buloli abantu ngabo amaziga gakuyitamu naddala bwangu oyagala ensi babu mu kusembayo katono nnyo badde njagala kantu kafundikire oza Ddamulira teyatidde atya ate bino lumbuye byajja agamba abantu mu profiling abantu ate kati Ddamulira kigambibwa mbu yaparadiza abantu mbu bagambe government mbu bya profiling abantu mu government ebiyingiremu ate lwaki ndoza yatidde ebiyingiremu etya government ebiyingiremu erekerawo enoonyerezaawo abawaayo kati nga abawaayo mbu maama wa Ddamulira kojjaawe abaana be gyasangibwa ebintu bino bikolera ddala abantu batiira ddala okumanya abantu abo gye babeera buli ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda abantu abo nakugamba basinga okututya tewali gavumenti yonna tewali mundu z'olaba zisinga abantu ba bulijjo maanyi era abantu ba bulijjo lunaku lwe balisituka ne bagandika tukooye ekimala ne babawo emmundu kafukunya ebyokulabira kutubira bingi ekyali Sudan tewakiraba emmundu zaaliwo ne zikyuka ekyali Libya tewakiraba abasajja ne bakuba tanka enchungwa nga tebazimanyi kuzimanya baziga ku kakati nno bano abasajja be basinga okutya kubanga lwaki batya nti baagala nnyo babeere mu buyinza okusinziira ku mukululo gw'ebyo bye bazze nga bakola bakimanyi nti bwe tubivaamu bwe papa eyatwalula ebyekoze eki kati kyova olaba nga abantu bafaanaga nti ono mutabani we ono mwana we asomera wano ono kojjaawe ono sengaawe ono jjajjaawe baba bamaze okubaawulayawula ku bantu baabwe era abantu baabwe bagenda kubeera nga bawangaalira mu kutya era abantu baabwe be bagenda okuba amasimu bagamba baaba kiki kyokola baaba bana ebino mbiveeko kati buli banaakuba amasimu nga mangi nga bamukubira naye yennyini ng'omuntu afuna pressure kubanga tasobola kubeera nga akuuma oba okuprotectinga bonna okitegeera. So kati kyobanaga government ebiyingiremu government ne bwena ebiyingiramu tesobola kubeera nga emalako n'omulembe guno gwe nakugambye guno gwe tuliko ogw'essaawa zino kubanga buli muntu waali ayina essimu ye era amanya nti ono gundi era ajja kumukwata amuweereze lumbuye nga gwe gavumenti olina kyogenda kukola ku lumbuye lumbuye aprofilinga abantu nga 45 abasindike ku intaneti ne gye babeera yonna anti atwalabe maama wa Afande Ddamulira ng'omwana yakutteka vidiyo ali ku piki n'agamba bannaye munoonyani maama wa Afande Ddamulira wabeera weewano era eno yenju erimu abasirikale abamukuuma buli kimu n'akiwaayo n'alaga n'akayumba mwasula akayumba kali awo kamwamba katuba kabisengera kati baatandisa n'okuleeta famire z'abakulu abalala so kati bino byonna bibeerako era nga bigenda ku likodi
abantu bano ngense bamanyi abantu bano ngense balina ngebifaananyi bitambudde ng'abantu buli wamu tolina weweekweka so kati kisinga obukulu kyekiri kye nnakugambye nti buli lwokola ebirungi ojja kufuna birungi kubanga kati tosobola kuvaayo n'ogamba tuprofilinge abantu abali ku opposition tuleete abantu ba Bobi Wine tuleete abantu ba Muwadanku Nyingi tuleete abantu ba Segona ne buno obaleeta abantu bajaga nti bano batulwanirira oba okitegeera tebalina mundu naye kaakati essaawa zino abasajja bano batya nnyo era olumbuye we yakutte we yayise wandibanga we wamu kubagenda okusingira okweta abantu bano okubazza mu layini entuufu ey'okumanya nti bannayuganda balina eddembe lyabwe bwe baba bakwatibwa bakatibwe bulungi batwalibwe mu mbuga z'amateeka kubanga tewali munnayuganda agaana arrest yonna kubanga kiba kitegeeza nti afande Damulira bw'anaasigala ng'akola ebikolwa ebigambibwa nti yabikola ne bakwata kojjaawe oba ne bakwata omwana wa kojjaawe bijja kuba birala ate nga tasobola kuwa famire yonna oba kika kyonna security ne banabeera tebabakutte naye era olunaku lujja kutuuka gavumenti eneekole ki eveeko kakati bweneevaako abantu baliwe bajja okubuuzibwa ebibuuzo kitammwe yakolanga bw'ati nga mulowooza mmwe mulibeerawo lubeerera so ebintu ng'ebyo tubivumirira tubyewala nnyo obutabeerawo mu nsi yaffe kubanga bikola biyiwa omusaayi naye obutabeerawo bakulu bano abatutwala abali mu gavumenti nabo balina okumanya nti abantu abakwatibwa bakwatibwe ng'abantu ebikolwa ebikolebwa ku bannansi bikolebwe nga bonaobikola ku mwana owuwo olwo ensi yaffe fena tugyeyagaliremu abali mu buyinza n'abatali mu buyinza babwe ndowooza tusiibule abatuwuliriza akoolwaleero kakomaawo naddamu ne tubalaba akawungeezi njagala kwebaza nnyo omukulu amanyiddwa nga Kakeeto Seeguya muganda wange oyo ali mu ggwanga lya UK yambeereddewo nnyo amiina nga nfiiriddwako maama wange ala kaakati n'abalala abampereza obubaka mwebale nnyo mwebalire ddala nsiima temujjanga okwo Mukama Katonda abawe ekisinga obulungi tubaagala nnyo twagale ensi yaffe kubanga tetulina walala wakulaga ne bwoba oli Bulaaya era ofundikira okomewo Uganda nga nange bwe nakomyewo okuziika ate ne muva wala ne muva wala yakomewo ye ne bamukwata era kati ngenda kuddayo gye mbeera naye nga tewali kyakkola kyekyo obulamu bwetutambuliramu ensi bwe tubwetambula Ssaabasajja Kabaka awangaale alamula Obuganda. Abatuuze ku byalo eby'enjawulo baagala gavumenti eteeka omukono ogw'ekyuma ku bagaba ebifaananyi mu babuloga n'ekigendererwa eky'okusiga obukyayi. Kiddiridde abafamire ya Brigadier General Christopher Damulira akulira ekitongole ekya Crime Intelligence mu poliisi okwemulugunya ku bigambo ebyasaasanyiziddwa buloga Lumbuye nti ono awamba abantu n'abajjamu ensigo n'okubasengula ku ttaka lyabwe. Waliwo obutambi bwafulumiziddwa Frederick Lumbuye nga alumiriza famire yakulira ekitongole kya Crime Intelligence Brigadier Christopher Damulira abakulembeze b'erosi wano ku kyalo Kitanda Tikalu Kiryamole Senga n'ekitunga mu Divine Gombe Nasa n'okuwamba abantu ne bajjamu abantu ensigo okugatta n'okubasengula ku ttaka. Ebigabo bitabudde abatuuze ku byalo bino ne batuuza olukiiko lw'amangu okusala entutu bye bayinza okukwata abavubuka baweereza Lumbuye ebigambo ebyobulimba ng'olukiiko lubadde ku ddwaliro ekitanda. Oli n'ateekawo n'ekifaananyi ng'ayogera nnyo kubanga amanyi gavumenti obuvo n'obuddo nekyayagala kiyitewo. Eryo ettima eriri kuno n'obujja n'effutwa tubikolimira mu linnya lya Yesu Kristo. Lwetabidde abakulembeze ab'enjawulo kw'otadde ne famire ya Brigadier Damulira nga lubadde lukubizibwa ssentebe w'Erosito Etikalu Simon Tefe abavuzi ba gavumenti ebigambo byagenda Lumbuye bigendera kusiga bukyayi eri famire ya Brigadier Damulira. Naye nze olwafunye amawulire ago nze kennyini natidde nesiwadde nnyo. Nze kyemmanyi nti bamukuba lwa ofisi gy'alimu. Bategeeza Brigadier Damulira alese enkulaakulana mu kitundu kyabwe ne basaba gavumenti ebikola ekikola ku bantu abagenda mu maaso n'okwesuubya emitimbagano. Kale ndabula abavubuka mu mbeera eno ey'okubanga obwavu buyitiridde ate buleme kututwalira ddala ku kisenge tutandike okukozesa essimu nga twonoona ebyandizimbye ekyalo kyaffe n'okuzimba karakita yaffe ey'ebiseera ebijja by'omu maaso. Kasaki Abdallah nga ssentebe w'ekyalo Kitanda ngono Lumbuye yamulisa wa ssimu yagambye gavumenti esaanidde okunoonya abaweereza Lumbuye ebifaananyi byabwe. Mpulira nti Lumbuye ali ttake naye nga bwe mumanyi kubanga bya bufuzi tebirimu mazima wabula birimu kuwaayiriza. Oba oli awo ku kyalo kuno kuliko atakkiriziganya na bya bufuzi bya Uganda n'ekibiina ekiri mu buyinza ng'oba oli awo yatandise okusaasaanya butambi obwo okwonoona amanya gaffe.
naye nga si kituufu. Fred Semwogere nga mukulu wa brigade ya Damulira agambye nti abakoze kino bagala kuwona ennyo famire yaabwe. Semwogere agambye nti abantu abawa Lumbuya Muli basinzira ku kyalo era nti bannabyabufuzi n'abajagira gavumenti okwesa ebyo birondoola abakutte obutambi. Abatwogerera bali muno naye nga automatically batekwa kuba bannabyabufuzi. Gavumenti erina ebyuma ebinoonyereza naddala ku mawulire gano engeri gye gatambulamu. Bakole omulimu ogwo balabe Lumbuya afuna atya amawulire era gayitawa era gava ku ssimu ki. Wasabeka Seno Kagere yakusakidde Green ku Lawakede TV. Sharinga video ono mukyala Rosemary Kusaba Byanyima yazaliwa Joseph Byanyima ne Constance Byanyima Ibanda district. Rosemary Kusaba Byanyima alina oluganda ku Winfred Byanyima mukyala wa Kano Dr. Kiza Besigye. Jukiro no Winnie Byanyima bazadde bekwe kuli Boniface Byanyima ne Gertrude Byanyima ate aboli Rosemary Kusaba Byanyima Constance Byanyima ne Joseph Byanyima kitegeza bana abantu beyinako oluganda olwaddala. Sinnamanya relationship ki eri wakati waabwe naye nga bawulira nti n'amanya gaabwe bayina erinnya limu lye basharinga kitegeza ba Luganda. Ono omukyala Rosemary Kusaba Byanyima yafuna ekifo kinene ekyokubeera executive director mu mwezi gwa April omwaka gwa 2024 nga kino kiddiridde Museveni okukwata ku nkona eyali executive director wa Mulago Hospital Buterana Byalugaba ngono bali bamuvuna n'egimu ku misango egyekuusa ku financial mismanagement. Nenga jukira Museveni yakwata ono ku nkona olwa financial mismanagement ye muntu yomwe yagamba it is good that our corrupt leaders are corrupt here. Kati ono Rosemary Byanyima kyava yingirawo okitegezo ono mukyala bamuleta ku mission ng'omuntu yenno opposition asimatusa emigga eno bamakinga sure nga afiire Mulago. Bwe kibanga omuntu eyefudde Katonda mu ddwaliro ekkulu ery'eggwanga lyaffe Uganda ayina oluganda ku mukyala delegate diplomat era ngono mukyala ye executive director wa UNAIDS ekimu ku bitongole ebiri mu kitongole ky'amawanga amagatte UN. Kitegeza ono mukyala Winnie Byanyima ajja kutuliranga complaints zonna ezigenda mu bitongole bineeno lwansonga oli muganda we oba oli amuyinako oluganda sinnamanya bayinako oluganda kyenkana ky'omuntu yenna eno. Nkusaba oveyo tuwe detailed information. Kyemanyiko mukyalo no Rosemary Kusaba Byanyima alina omwana omulenzi n'omwana omuwala. Omulenzi medical doctor, omuwala yasoma civil engineering. Boba n'amanya g'abaana abo gamanyi nago gatuwe. Kati kineno kituzaayo ku nsonga eri eya do not allow any politician from opposition to surprise the position we prepared for Kano Dr. Kiza Besigye. Goyinza otya okugamba nti no mulamu wamwe alwanirira bannayuganda kubeera bulungi era ayagala bannayuganda bamulwanirira okuva mu kkomera kyokka ate nga bamulwanirira ate bwe babakuba bwe babatwala mu ddwaliro ogamba babaleke baffe. Museveni asirise ba apologist benale mubagamba ono musajja yali agala kutta Museveni ono musajja ali mukomera akaba mutabani wa Museveni ali ku Twitter awanda mulionga bwayagala okumutuga omukyala ali ku Twitter postinga bya mizannyo mulamu wali mukomera ali mu ddwaliro mulaga agamba bonna nkyuka aletebwa wano muleka